Nali mukazi mulungi nnyo. Nakasobola kuntegeera. Ndimu ebirungo ne binonoka. Nga bonda bakalisaasira nyambula engoye. Bw'oba negomba ndi mu ngoye, saasira azenja ku mubiri. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Nkwaniriza nategwe mukono gaffe atugoera era nga nkujukiza nti subscribe atete werabira okunyiga akadde osobola kufuna notifications. Mwana muwala omukyalo no presidential advisor Jennifer Fullfigure wetwogerera afaanana bulungi yagenze ne yeekuba saddoli ni makeup yena najjayo eriiso n'atandika okulimozoola mwana muwala n'akyukira ddala nga gwe amumanyi owa bulijjo omukyala asamukasamuka ebigambo ayogera buli kyasanze womusanga ku makeup ng'ayogera nga yeemoola oyinza obutakitegeera oyinza okulowooza muganda wa Fullfigure oba ng'alinayo omulongo omulala kakati omukyalo ono alabiseeko ng'afaanana bulungi ng'anyirira eriiso bagenze ne balisiiga bulungi ne bateekako eyelashes ne basiigako buli kamu ne bagenda maaso n'okuba nga balitereeza omumwa si ogulinga ogw'obuugi ogw'omulundi guno ogubadde gufaanana bulala otumwa bagenze ne batusiiga ne tunyirira otumwa ne tufaanana ddala otwa Beyonce. Kakati mwana mukyalo ono avuddeyo ne yeewaana n'agamba nti ye mulungi ng'olaba omwegombye ng'ayambadde engoye nga yambadde makeup olwo aziggyako. Fullfigure atugambye nti musaasire oyo amulaba nga tayambadde engoye kubanga ye alabira ddala ekimyula kimalayika kya Katonda. Mukyalo ono Fullfigure avuddeyo ne yeewaana nga bw'ali omulungi nga bw'anyirira ennyo era n'atugamba nti ye ne Rema yasingira ddala Rema nagamba nti abantu bamukomparinga ku Rema n'amakula bamuzza wansi. Fullfigure agambye nti yanyirira okusingira ddala Rema. Rema kyamusinga nti akozesa cameras ez'ebbeeyi bamusiga makeup ow'ebbeeyi ayambala engoye ez'ebbeeyi kwegamba ye Rema wamutunulira n'okomparinga ne Fullfigure. Jennifer Fullfigure agambye nti asingira ddala Rema n'amakula obulungi era n'agamba nti ye yeemanyi nti si bulungi bwokka bwamusingako birara amusinga. Jennifer Fullfigure avuddeyo ne yeewaana ng'abantu bangi bamukubyeko eriiso ne bakikakasa nti mukyala mulungi era yakula bulungi. Jennifer Fullfigure olunaku olwaleero bwe twogerera tagambwako. Amawulire amala ge tuyina ge mawulire aga mwana muwala Zari Hassan the boss lady yavuddeyo n'alangira busire queen w'oku Snapchat w'oku TikTok ne Facebook obugenda maaso n'okuba nga bumumanyira. Omukyalo ono Zari Hassan the boss lady omugagga amanyiddwa bulungi nti ye Don yavuddeyo n'atabukira abawala abagenda maaso n'okuba nga bambala wigs ez'ebbeeyi ez'emitwalo 5 n'osanga omuwala eyandibadde akwata ssente omuto myaka 22 yandikutte ssente agenda atandika okuba nga atandika ka bizinesi akamubeezaawo ssente ze yandibadde okuba nga yeezimbamu ate yazigula mu wig n'ayambala engoye ez'ebbeeyi n'agenda mu kibaala kwegamba ng'obulamu bwebwo. Kakati omukyalo ono Zari Hassan avuddeyo n'abajjukiza n'agamba nti we mumulaba ng'asileyinga aba agenze kweggyako stress aba agenze kweggyako busy schedules byabeera nabyo. Omukyalo ono Zari Hassan agambye nti ye emyaka gy'emito yali ng'akola n'abajjukiza n'agamba nti yakolako yakolako nga house girl yanoonyako emirimu egy'enjawulo yakolako music factories yakola emirimu mingi okulaba nti akyusa obulamu bwe. N'abajjukiza n'agamba nti singa teyali mukazi w'amaanyi eby'obugagga Ssemwanga bye yamulekera yandibadde tabirina olunaku olwaleero wabula olw'okuba nti mukyala ow'amaanyi akola ennyo omukozi olwaleero alina ebyobugagga Ssemwanga byamulekera ate yabyongerako singa we bimulekera wabirina. N'atujjukiza n'agamba nti ye yagenda maaso n'okuba nga akola ennyo n'amultiplying obugagga bwe. Omukyalo ono agambye nti abo bonna abateekako eyelashes obuwanvu ng'obubwe n'ateekako akaviiri k'emitwalo 5 ekifo ky'okugenda mu kibanda ky'amanda atunda amanda afune akasente ave mu by'okwemoola mbunze banandaba bante nga nfaanana bwe nti ntunda amanda. N'abajjukiza n'abagamba nti ye ebibye
yabijja mu kutoba yabijja mu kuyiriba n'abajukiza n'agamba nti batandika okubanga banoonya ssente zaabwe. Obwo bwa Slay Queen ng'oyambadde kilesi wiigi kya mitwalo 5 oba miliyoni naye nga oli mu DM y'omuntu kilesi wiigi kijjeeko wesiba akatambala genda otunda amanda go obeere one of the best manda sellers ng'oli awo oli Slay Queen nakibagamba dda nno kiro nakyogerako ku Facebook ng'oli kuwali ku nsawo zo z'amanda bw'osilayingira people are going to respect your hustle. Naye banandaba batya ntunda amanda ate yataddeko less wig ate lashes nene zikomere ziringa Zari wona ntunda atya amanda nze nakolako bwa house gano nabagamba UK nze n'omukazi omulungi nga Yemodde ani yandifumbidde ekigaga nekinzija mu mbeera enzi nakolako bwa house galo nekolako mu factory ya sandwich kikyesaakwa mwe mulowooza omuntu akeera bukezi kumakya ebintu nga bimugwiridde nga biri awo agamba musumayo essente omusajja yava n'akulekera essente omusajja natandika okukola naye essente nze abatumanyi gye twava ne Ssemwanga natandika okukola naye essente era singa nali siri mukozi ebintu byonna bye twali tukoledde yandifudde nebigwate bameka temubirabye wano naye olw'obukozi bwange ntoba abaana bange eno ensi yakutoba nze era lwe munda byenfulumye nenga nti ngenze eyo kucakala neetambulidde ndi ku nyonyi mba ngenze kwewujjako bwe buti bu stress nga buno kantambule mugende nange mpumulemu nfa nga mpulira nfa naali eyo nkaye mugambye ampe emitwalo 2 yaganyiteko wuuyo mulayo mu business class agenze Dubai naye olukazi olwo Katonda ajja ddusasula ngenze kwewumuzaako okukola nfa. Mtuveeko oba oli alina ssente ze zize n'abasajja balina ssente mugenda kunyiga mugenda kukolima mugenda kutuyita obukodo it's okay ezo smartphones zemulina naye oyo data gwe mukera ne muteekako use it wisely. Amawulire amalala ge tulina ge mawulire ag'omukyalo ono omukyalo gwe abadde asatulatinga ku social media nga amanyiddwa nga Pastor Sarah Morgan ono kigambibwa nti ye maama wa Dagi Nice. Omukyalo ono yagenda maaso n'okubanga arekulira abaana be abaana 8 be yazaala wano mu ggwanga Uganda n'agenda ebweru okola omulimu gwa Katonda era abaana abo bye yaleka emabega kwe kuli Dagi Nice era Dagi Nice yavuddeyo munaku nyingi bambi n'akaaba mami yatulekawo tukyali baana bato kwegamba omukyalo ono omukyala anyirira wabula amawulire agasatulatinga ku social media. Shira Sigashumba yavuddeyo n'awulira ennaku ng'akabirako ku Dagi Nice ng'agamba nti munange sirikawo bwe bityo ebyansi kati penge gye yavudde n'atabukira Shira Gashumba n'amugamba nti gwe Shira weekaabireko okabira ku Dagi Nice naye naawe weekaabireko kukabira ne ku kitaawo muganda wammwe mwamusuulawo olw'okuba yali tasobola okuba ng'ayambala obugoye bwe mwambala yali tasobola kuba nga yeeswaza ku social media nga si Slayer taatawo yamusuulawo mwena mwamusuulawo era Rita Kagwa yayamba mu muganda wa Shira Gashumba n'amulabirira era kati we twogera nga mukyala mukulu nga yewe ekitiibwa kakati penge yagambye Shira Gashumba n'amugamba nti gwerekerawo kubanga weeyogeza ebintu bingi ng'ate okimanyi bulungi nti muganda wamwe mwamusuulawo ate kitaawo woba nga toyambala bwereere woba nga teweeswaza ku social media oba tomukolera olw'ensonga nti ssente azijja mu ebyo Shira Gashumba yakola. Kakati maama wa Dagi Nice ye ng'akyagenda maaso n'okuba ng'akola omulimu gwa Katonda ebweru w'eggwanga naye nga mukyala muto anyirira. Amawulire amalala ge tulina ge mawulire ag'omukulu ono amanyiddwa nga Kasuku. Omukulu ono Kasuku
alabiseeko ng'ali mu kwemoola. Kasuku ono gwe tumanyi obulungi nti munange musajja wa interviews naye ng'ebyokukwata abakyala addira ddala wabbali ebintu ebyo abitya atiira ddala okukwatako. Kaakati Kasuku alabiseeko ng'ali mu kwemoola n'omuwala kwegamba babadde bazina amazina gali buli omu abadde atamanyi nti Kasuku asobola okwemoola alabiseeko ng'ali mu by'okwemoola n'omuwala ono. Era Kasuku omwana amunyize masaaji kwegamba ekintu nekikwatayo. Kakati amawulire amalala ge tuyina omukulu bamukwatidde Mubwenzi unange mukyala w'ewaka ng'anoonya omwami tamulabawo ng'anoonya omwami tategeera omwami gy'ali agenda olaba emmotoka y'omwami weepaakinze okulingizaamu nga mulimu omukazi omulala. Kakati omukazi gy'avudde n'atabuka n'ayomba n'agamba nti nze siyinza kukkiriza kulaba mwami wange ng'atudde mu mmotoka n'omuntu omulala. Omukazi atabuse n'akoona emmotoka ne yeetoolola emmotoka ng'ayimba kimu mufulume kwegamba ng'obujja bulinye buli ku 12. Kakati mwana muwala ono nga tasobola kuba ng'atuula wansi ekiddako kwe kubanga atabukira omwami n'omukyala gwamukutte naye mu bwenzi okufuluma emmotoka. Of course omusajja yeeyimirirako n'asooka agaana. Omusajja agaanye okuba ng'afuluma emmotoka n'okugigula. Omukyala ono kyakoze kwe kukwata ejjinja. Katonda amuyambye n'alabako ku jjinja awo. Omukazi nga yakakwata ejjinja atandika okuba nga ayasa emmotoka ate agenza okulaba ng'omusajja afuluma emmotoka. Of course rock ey'emmotoka oluggi lumu we lweggula n'olulala nga lweggula. Mukazi kyakoze addukidde ddala ku sayidi okuli omukazi omulala n'atandika okuba nga balwanagana naye nga balwanira musajja. Nyongera okubajjukiza nti abasajja babbula. Musajja mukwate nga bw'oyagala naye ng'okimanyi babbula. Kakati omukazi ono ayongedde otukakasa nti abasajja babbula. Abasajja si bantu ba bulijjo. Abasajja olina omukwata bulungi otamukwata bulungi ajja kuba nga akusuulawo. Anyway kakati omukyalo ono alabiseeko ng'omunange obujja buli mu 12 nga tasobola kukakana nga tasobola nakukwata ku mazanyo. In fact abadde tekyategeera na biri ku nsi nga kyayagala kwe kwata omunyama oli omukazi ali mu mmotoka ne bbaawe gwamusanze naye wabula ekikwasa ennaku ekifo ky'omukuba bulungi ate abadde asikambula enviiri yandibadde amukubira yandibadde atirisa akuba eŋŋuumi mu lubuto akatofaali kabadde katono yandikasambyemukaawo kwegamba yandibadde amukuba ebinyuma naye ate ye agenze kusika nviiri abakazi twiswaza. Stay tuned and don't forget to subscribe.